Mwana bade mwana wange andabira iyo mwana wajafako mwana wange yakula nga talina bulwadde alabirira abaana bababulaga. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno ate naba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate era ne tuba nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekayo obubaka ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga eya Marinos eyatuvudde ku maaso ate nga bambi alumye abantu bangi nnyo nga bozze ng'owulira kakati ku lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yasembayo okubeera ng'akyalira ku Alexandria Marinos mu ddwaliro ng'akyagina maaso n'okubanga ate afaafaagana n'obulwadde obwamusse ku nkomerero ey'olunaku olwajjo. Kakati wuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yamukyalira bagenda maaso n'okubanga basaba essaala eyali ey'amaanyi ennyo kubanga embeera gye yali ayitamu teyali nnungi nnyo era nga bw'olabye mu katambi ate era nga bw'engenda okukakwongera wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa era ensonga lwaki ndeese ensonga eno ye mukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi ono nno nga wa kibiina kya FDC wabula ng'akola nnyo ekisoboka okulaba nga akkakkanya okuvvoola n'okulaba nga NUP n'abakulembeze baayo buli kakyamu konna akakolebwa avaayo najja n'aba nga ate akateeka ku mpewo. Olunaku lwaleero ng'omulambo gwa Alexandria Marinos gugenda kubeera nga guleetebwa ku kitebe kya National Unity Platform okubeera nga bagusabira ate era program nga bwe yafulumye era nga bwe ngendo gikuwa. Njagala okutegeeza nti omukyalo ono Stella Nyanzi yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe n'ateekako ebigambo ebikkakkanya n'okuvvoola n'okuvuma abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform era ensonga gye yataddeyo ng'agamba nti obunnanfuusi ngenda kukusomera ekiwandiiko ekyo then oluvannyuma nkulaga akatambi nkulazeeko akatundu naye ngenda kukakulaga. Stella Nyanzi yavuddeyo era mbu n'akoolinga kugamba n'ateekawo embeera okulaga nti ekibiina kya NUP obunnanfuusi obukijjudde mbone ono omuwala yatuuka okubeera mu ddwaliro ebbanga okusinziira ku Stella Nyanzi mbone batamuyambako yadde ne bamulekerera mu ddwaliro okusinziira ku ye. Ulira reasoning ye bwagamba. Stella Nyanzi agamba obunnanfuusi obuli mu kibiina kya NUP bwabaleetera okubeera ng'omwana ono abadde mu ddwaliro okumalira ddala ebbanga wabula mbu teri mukulembeze wa NUP n'omu yalinnyayo kigere kye okusinziira ku ye. Kyokka yeerabidde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo ebiseera ebisinga akola ebintu bye out of camera era ebintu bingi nnyo byakola nga tali mu kamera abasinga obungi ne babyekanga bwekanzi naffe abagoberera era oba oliawo ebimu tubyekanga bwekanzi nti omusajja kino yakikola. Kakati Stella Nyanzi kano teyakategeera yagenze ku mukutu gwe n'awandiika omuko omunene nnyo n'agamba bw'ati mu luzungu oluzibu ennyo the hypocrisy of NUP members boggles the mind. They never lifted a finger to help her when she needed them the most. But now they are sharing photos of her emaciated body on a sick bed. Nti obunnanfuusi obuli mu kibiina ekya NUP ne mbakulembeze baakyo buleeta ebibuuzo bingi era n'okubuzaabuza ebirowoozo by'abantu. Tebasitulanga yadde olugalo okugenda okuyamba Alexandria Marinos naddala mu kaseera wabadde abeetaagira ennyo naye kati wetwogerera be basheyalinga ebifaananyi eby'omukyalo ono ng'ali mu mbeera embi ku kitanda kye kwafiiridde. Bigambo bya Stella Nyanzi era ngenda bikuwa byonna. Ulira they never visited her when she was in hospital but now they are exposing how she caught HIV AIDS when a soldier raped her after she was abducted and tortured in a safe house at Mbuya CMI. Ekirungi mu statement ye bino naye alinga abimanyi nti abasajja batokyalinga batulugunya n'okurepinga oba n'okusodomayizinga omukyala amanyiddwa nga Alexandria Marinos. Mu bigambo bye yavaayo yennyini ne yeeyogerera n'akatambi ako ngenda kukakuwa nga nnyonnyola biki bye baamukola era byonna nabikuwadde olunaku olwajjo naye n'olwaleero ngenda bikwongera kubanga olwaleero lwe lunaku omukyalo ono bambi lwagenda okubeera ng'asabirwa. Kakati ebigambo byonna ogenda kubeera ng'obifuna. Stella Nyanzi byagezaako oba oliawo okubeera ng'abikkirira mu mboozi gy'ataddeyo ku mukutu gwe. Ebimu bimanyiddwa nti Stella Nyanzi alinga, sijja kugamba nti oba alinga, Stella Nyanzi mukozi owa state era
ebigambo byonna ebikyamu oba buli kintu kyonna ekiri negative ekiri mu kibiina ekya National Unity Platform y'omu ku abo aba pretending nti bali mu nkyukakyuka wabula ng'ate kaweefube waabwe waakulaba nti bino ensi ebiraba bulala era nti ensi enenya ekibiina ekya National Unity Platform. Oyo kaweefube wa Dr. Stella Nyanzi, omukyalo ono amalidde eddala ebbanga nga avvoola okukakkanya n'okuteeka embeera ey'obunkenke ku kibiina ekya National Unity Platform newankubadde nga tukimanyi bulungi nnyo kyoba oli awo tasobola kubeera ng'asakisiidinga. Wuliriza bulungi nnyo kugambye oluvannyuma ngenda kuleetera ebigambo bya Marinos ye yennyini ng'akonfaaminga ti abasajja baamuleepinga era bamukola ekikyamu. Ate oluvannyuma nkulaga akatambi nga His Excellency akyalidde Marinos mu ddwaliro gy'abadde. Nze nina okuba provinga waliwo yaŋŋambye nti ebyo bireke tobimalirako budde nze nja bibumalirako. Stella Nyanzi yagambye nti abakulu mu kibiina kya NUP tebaakyalirako ku Marinos mu ddwaliro wabula kati we twogerera bali mu kuspreadinga njiri nti baamuleepinga ne bamusodomayizinga era ne bamusiiga n'obulwadde. Ono agamba nti bino byonna byakolebwa ku kitebe kya CMI ekisangibwa Mbuya. Stella Nyanzi bwagamba they never supported her when she separated from her children and sought asylum, shifting between Nairobi and Kakuma. But now they are making bold political statements about how she was their cherished foot soldier. Nti tebamuyambako newe yayagalira newe yaddukira ku baana be n'agenda mu ggwanga erya Kenya ng'anoonya kye bayita asylum. Yava mu kibuga Nairobi n'agenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Kakuma nti naye kati bakola statement eziri political nti abadde foot soldier waabwe. They never pursued her court case for justice, but now they are calling out the UPDF army and the UHRC, Uganda Human Rights Commission for harms that Elvis Sengoba and Mariam Wangadia inflicted upon her. Onagamba nti abakulu mu kibiina kya NUP tebayambye Marinos era tebaagenda na maaso na kubeera nga bamuyambako okufuna eddembe lye kyokka nga ye yennyini mu kamwa ke yavaayo era bino yabyogera ng'ali ku kitebe kya NUP. Marinos byengenda okuwa yabyogera ng'ali ku kitebe kya NUP ng'ali wamu ne Betty Namboze Bakireke. Kwaliko n'omukyala Deputy President w'ensonga za Northern Uganda amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga walu ku kitebe kya National Unity Platform. Marinos ayina ebigambo bye yayogera era ng'ekibiina bali wamu nakyo mu kaweefube ow'okulaba ng'afuna eddembe lye. Eyo embeera yali emutuusiddwako ku kitebe kya CMI Mbuya bwe yali abinnyonnyola. Kakati njagala nsooke nkuwa ebigambo bya Marinos nga sinnakuwa katambi nga president amukyalidde mu ddwaliro okusobola okuprovinga omukyalo ono amanyiddwa nga Stella Nyanzi. Ebigambo byagenda maaso n'okuba ng'ayogera oba olyawo ebitali bituufu wabula nga sinaba kuba nga ngenda eyo nja kukusaba oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna gwamaze okubeera ng'okikola genda mu comment section teekayo obubaka naddala obusabira ekiwummulo ekyemirembe awo omukyalo namanyiddwa nga Marinos Alexandria nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tumusabira n'okumukungubagira oba oliawo ku kitebe ekya National Unity Platform olunaku olwaleero gy'agenda okubeera nga aleetebwa. Kakati njagala owulirize ebigambo by'omukyalo no Marinos nga sinaba kuba nga nkutwala ku katambi akaprovinga nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyalidde Marinos mu ddwaliro. Bino byonna Stella Nyanzi y'omu ku abo abali mugenda maaso n'okukola kaweefube ow'okuspreadinga enjiri ey'obukyayi eri ekibiina ekya National Unity Platform. Kati wulira mbalamusiza nnyo mikwano gyange mwenna abamanyi n'abaneerabira 2022 mwabimanya byonna ebyantuukako. Marinos Alexandria Mbuya nakwatibwa abantu abali mu gavumenti abali mu CMI nga banvunaana okuzanyanga oba okuwulirizanga oba okukubanga ennyimba ez'omukulembeze wange gwensinga okwagala Kyagulanyi Robert Ssentamu Mr. President. Ekyo basooka ne bamponinga okulekera okubanga ennyimba za Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nenemerako kubanga ye muntu gwenjagala te gwensapootinga kyanviirako okuwambibwa okutulugunyizibwa n'okutuusibwako obulisamaanyi. Abasajja abo kusako obulisamaanyi bandekera ebiwundu obujulizi bwonna mbuyina naye gye buvuddeko emabega nawulidde mukulu oba madamu wanga agamba Marinos Alexandria yalimba yaforginga ebintu
naye madamu Wangadya mbadde nsaba ate olwo mbadde nkusaba gwe ne gavumenti yo mumpeeko ku mukisa muntwaleko mu kooti ate mumpe ne security emala kubanga mukyawa oba temwagala bantu boogera mazima nze okuvaayo nenjogera amazima ebyantuusibwako oba ebyantuukako mwatandika okunoonya okwagala kunzita mumpambo gwasooka ne bakomoera ne bampamba ogwokubiri obujulizi bwonna weye buli sina kintu kyenafojinga ate sisobola kubeera muwumba tuutu nzije mu maaso ga kamera oba mu mawulire nnimbe ng'obujulizi tebuliiwo sisobola kweyambulira ggwanga sisobola kweyambulira baana bange balabe obwereere bwange mbunina kyempisaako nedda natulugunyizibwa natuusibwako obulisa maanyi naye mukulu Wangadya nga gwe akulira human right singa wayagala okumanya kale akatambi ako sijja kamalayo kuba nako kuwadde olunaku olwajjo bye bimu ku bigambo ebyayogerwa omukyalo ono nga yakava mu buwamba ng'amaze okuba nga adduka mu ggwanga erya Kenya kakati nga sinaba kubanga ngenda eyo ebimu ku bigambo ebyogerwa nti bamurepinga omusajja ono amanyirwa nga Elvis Sengooba ng'ono munnamagye wa UPDF newankubadde nga wano erinnya alijjeeko kwegamba baali balibisse yayogerwako nti yandibanga ye yakola ebikolobero ebyo ku mukyalo ono amanyiddwa nga Alexandria Marinos era ngenda kuwa akatambi nga abinnyonnyola kati nga sinaba kubanga nkuwa akatambi njagala nsooke nkuzzeeyo okulaga ebigambo by'omukyalo ono Stella Nyanzi bwe bisiga obukyayi avuddeyo n'ategeeza mu bigambo bye nti aba NUP tebaalwana nnyo era tebaakola kino nti bino bye boogera bandibanga n'okuwayiriza bawayiriza kyokka ebigambo by'owulidde bye by'omukyalo amanyiddwa nga Alexandria Marinos nga nnyonnyola ku ebyo ebyamutuusibwako ngenda kwongera akatambi wano okawulirize bulungi nnyo then oluvannyuma nzije nkuwa olunaku president lwe yakyala mu ddwaliro ng'akyalidde Alexandria Marinos kakati omusajja ono amanyiddwa nga Elvis Sengooba n'abamu ku bannamagye abalala ebyo bye bamutuusaako yajja n'abinnyonnyola ku lunaku lwe yaripootinga nga yakava mu buwambe ku kitebe kya National Unity Platform era we yayogerera waaliwo Dr. Linda President Deputy President wa Northern Uganda waliko Betty Namwe bakireke ono era bano baaka n'okwoza ku mmunye ebigambo bino nga bimaze okubanga bakwatako engeri gye baali bakyala wuliriza Marinos bwe akava mu buwambe ebimu ku bigambo byayogera naye ng'omukulu ayogerwako Elvis Sengooba yoyogola kusinga ogwampuliriza sokola subscribing video ediwo kigala okwangira okugamba nti gy'okoma okulikinga bw'oba oyambyeko information okubanga etambula bw'osobodde gikwate ogisharinge ore nga togiwogala yenna abeere amanya information eno otugenda amaaso n'okubanga bituusaako empingo zo bazindekako ne bansibira waggulu emikono nga giri waggulu nga bwe bakuba nga balina bye banjuwako ku kabina ne bakubira ddala mpaka olugoye lwonna lwafaanana nga bwe lwafaanana naye nga kimu kyenkanyo babuuza musango ki gwe munkubira ate nga ndi public figure sikuba Takiza Besigye era omukyala ali ku kaweefube ow'okukkakkanya n'okuteeka wansi ekibiina ekya National Unity Platform okulaba nga buli kyekikolebwa mu kibiina ekyo yakiraba ng'ekiri negative kakati oyo nga tumuvuddeko okwongera okuprovinga point eno gwawuliriza omukutu ogwa Redzone TV njagala okukuwa olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamulo yakyalira omukyalo n'amanyiddwa nga Marinos ekintu kino ekikontanira ddala n'ebigambo bya Stella Nyanzi era byonna yabimunnyonnyola mu maziga amangi Marinos nga nnyonnyola His Excellency President yatuuka n'okuba nti byamuggwako era naye yabikiranga mu katambi alinga amenyese newankubadde ng'omuntu alisonga tasobola kuvaayo okola kifaananyi ekyo era tasobola kulamu mulwadde maanyi tasobola ateekawo emmera byonna byonna byava ku musikale w'amagye oyo amanyiddwa nga Elvis Sengooba eyavaako byonna naye nkugambye akatano naddala gwagoberera era agoberera okuva gye twatandikidde agezaako okusangulawo ebyo teyamanya nti His Excellency ye akola ebintu waweeru wa kamera kubanga kino ekifaananyi kino oba akatambi kogenda okulaba byaliwo ebbanga liyiseewo eriwera
nga omukyalo ono agenda maaso n'okubanga awere ennemba n'ekirwadde. Jjukira bambi amaze ebbanga mu ddwaliro, ebbanga lyonna lyamaze. His Excellency n'abakulu mu kibiina kya NUP babadde nga bamukyalira. Kakati omukyalo ono yavaayo ye yennyini n'annyonnyola era mu lukyala luno President lwe yalimu yali awerekeddwako Secretary General David Lewis Rubongoya n'abamu ku bakulembeze abalala. Kalabe nako nzije ate mbeere nga nkwongerayo. Eno gye bayita Red Zone TV. Sebambulire Patrick Nzemberawo kubeera nga nkuweereza bwe batona bakubanga osubscribe nga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ekikwateko kwata kade aka notification ako kakuyambako okubeera omukwabo abasookera ddala okumanya buli we tubataddeyo ate n'obanga otambula naffe. Laba ebyaliwo mu ddwaliro nga ne President musajja wattu akakkanye newankubadde yali tasobola kumalamu mulwadde maanyi naye nga naye bambi yalabika nga amenyesa omutima olw'embeera Alexandria Marinos gye yali ayitamu obudde obwo. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Omwana bake mwana wange andabira iyo omwana wajafako mwana wange yakula nga talina bulwadde alabirira abaana baba obulwadde bulwadde bubeera manageable basobola okumanaginga and live a full life ate wekuliye. All you need is family and where your family holiday, so it should be okay. Ekintu ekisinga okutulieko kakati biggest fighter in this case yegwe taffe tulibayinga kugwe holiday. Kati gwe commander in this fight for Marinos tumwagala naye nokomawo kuba balabi baffe baagala tulaba mu mbeera eno nga tuli broken ekitegeera baagala kulaba nga tuli broken abalala bakulaleko bagambe tubivuddeko olaba ekiyinza okutuukako so tulina obachallenging ekitegeere tulina obachallenging ne tubeerawo lwampaka mu bulamu tubulivingamu lwampaka owulidde mukwano so better strong. It's all right, okay? bajja kumusekerera agamba omwana kakugamba amuggyemu eyo nalingamba nedda muleke nange eyo gavumenti ekibankola ku bbange leka omwana wange agende mu maaso ebintu byaffe bena babitwala biki byawo mubupangisa nze n'abaana bange yaduka n'okudduka kati mwaka meka simanyi gyali ndikubonabona Marinos yabadde ayimiridde ku byonna babraza be tebalina mulimu Marinos yabadde ayimiridde. Mama Marinos ogenda mulabako ngaali sitongo ng'ateredde kibano byonna muli bakkiriza tulina ffe tuwa amaanyi bange wakati tugumira kugwa omulwadde waffe abadde tali mwana muwala abadde mwana mulenzi kunze ku byonna. And I've also seen the change already. Mkendi amani ya dokta kuyanziza mkendi. Olena kubeera bulungi. Mwe wasebo nabyo yanziza mu byonna. Abaana bange balala nabo bali kutya batandise kukyusa amanya lwa Marinos bakuba bonna leba Marinos kati balala batandise kukyusa amanya kutya Marinos mulala kati yakyusa amanya atala bamwite Marinos alaba bajja kumunona omulala naye yatusaba n'okutulaba ng'ali kutya yagamba oba bamanyi ali gaza Marinos ajja kubeera mu Kampala kati byonna bino. So Doctor, all organs are looking good. You want me right?
nywango ng'omyajazawo omubiri oba oyagala okulya oba toyagala kulya emmere giri ng'eddagala. Marinus, kankuleke for now naye munange tukusabira tukulowooza tukwagala nnyo. Tugenda okulaba. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo.